Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka More Squat ne ka Water Flow owona okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa sayizi eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Message yako ni wagisomyeko? Nagisomye. Hey. Zo mwana ya besimu na wandike message yali simu ye ngajimweka wano bya covid balinga basomera ne mu stato ya musimu. Yaji wandika na message after 2 days ngozino gisendekera taatawo. Kasukuni nakaba. Nenkaba nengamba kino mwana kye yawandiisa kati eyo biwero aina message ndaje yawandiika wano mu holiday newedde ngera gisukumira taatawe kati mba ndi awo mba kwenyo nakola kimbuli ne simu tala ali ajijjako nenge ndaba light mwana nonga aludde nnyo ku simu akola ki nenyiga bingi disenge cyane mugama ampe simu eyo nendowooza oba saba zigenze omwana ali ku simu. Nasoma message. Hey! Eno nzikirizibwa ogisoma. Eya muwalawo. Ne mama yali mpanvu bulala. Yakola mpanvu yewo obudde bwe. Nasiri kalaba abantu bagisabeddanga nagana ne koti ebyo nana bikuwadde kulaga kibiro byali yeegana nze soogera naye ezo na message zoyina ziva ku mwaka kikutuuka ku mwaka. Kansome muko wano katini. Dad, I took my time to gain strength to avoid crying because I've been crying ever since I heard about it. It is so disappointing because can a normal person compare and imagine sis Phat and my mom? And now she's your wife, yet she's twice and thrice younger than my mom. Me growing up to now, I have been proud of having my mom and dad on my side. I remember that time when I used to be your priority and you cared for me so much. But that time I got sick and you came for me at school, I saw sis Phat's pic on your wallpaper and I never minded because I knew you can't do such a thing of replacing me. When I reached school and called you because you promised to come visit me, and when I called you that day as I was at school, you picked up and said that you're busy, yet I even heard Phat's voice in the background. Hey. Mom has fought wars, but this one is too different because I remember some time back on mom's graduation in her speech when you got arrested for some stuff, but my wonderful mom was there for you sincerely. Is this how you're gonna pay her? Do you remember when I was in P4 and you had another conflict about our house in Kataremwa and you chased us the house in the night? And imagine kids having a dad staying at grandma's house in Boise for near a year, but mom still got patient and came back for the love she had for our family.
Me being the firstborn in our family doesn't mean that I don't obey you, but this is just too much. I can't let my family separate like this sincerely. You said hard words that day. Imagine you saying that you have other kids. So me, Gift and Rama should never come when you die. I kept quiet for the love I had for you, but this is beyond normal. People at school, including some teachers, called me at school and asked me, because of what was going viral, Momatovo Abdul is now dating his daughter-in-law. His so-called daughter-in-law. Imagine how proud I used to be whenever I'm with my friends and I say I'm proud of having such a dad, and my friends used to admire me and my dad, but now they are finger pointing me about what happened. Me being embarrassed to go to see my friends because what is said in the news. When our house nearly got burnt, you seemed not to care because you really wanted us to go back there, yet it ain't safe at all. What got in your head, dear dad? My dad, who used to care even when I'm crying, when I have no man at school, when I'm sick, is now doing this to me. I would have sent a voicemail, but my voice is not fine because I'm crying. I heard that Mama Phat got her schools, but kindly don't allow her decision because I fear her now for all I found out she did. These guys of Gift and Rama have great improvement in everything I see in them. I don't want to go to that school she has decided for me because I feel like I'll lag behind since I'm a semi-candidate and what I want to be in future needs a lot. Thanks that. I want you to continue supporting us in education. I want to call out not only mom's name but also yours on my graduation, thanking you and receiving your blessings for being there for me up to date. You are my dad and you'll always be my dad, but please be a good dad I used to be proud of. Mistakes are done, but this is big. Repent and ask for forgiveness from mom because she has passed through a lot and I haven't told you since she gave birth to me. Hope to hear from you soon when everyone and everything is fine and back to the way it used to be. Oh my! Angende wano ku company we basoloza sente zange zabapangisa kufuna kasente. Jibere kwesaba. Kali nyawo. Company yasolozanga amayumba yalagawa. Bava naye mpulira nina kuzina abantu bakozesa Wamato Estates Management. Wanji. Wawe nyabo. Katubanjulire wa Wamato Estates Management. Abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo. Basobola okudabiriza ennyumba zo, basobola okusololeza abapangisa. Toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde. Ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba kuzino wammanga. Wammasebo bakakase. Faba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa. Wamato Estates Management. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Kati wachi njogera oluzungu luno lwonna. Tubaniriza ku Kasuku Live olunaku olwaleero. Ye leero si lwe guwezengo. Leero wagweze omwaka. Omwaka. Bukyanga tutandika okwogera. Omukyalo logweri naye abasinga mumanyi ye Senga Mayi. Senga w'abanji. Senga w'abanji. Senga wa oli omuwala yani? Eyali Senga wa gundi omuwala ye yali ani? Phat. Mujjukidde. Eyali Senga wa Phat. So I think teguweza omwaka. Guweza nti. Guweza omwaka guno. Yes. Guweza omwaka. Nabadde awo nenzijukira nenga nayiba naye omwaka guyiseewo. Senga Mayi ali kuki? Nenalaba watandika YouTube channel. YouTube channel gyeri yekola. Ekola? Ekolera ddala bulungi. Bagiyita batya? Queen Mother Productions. Queen Mother Productions. UG. Eyazala ne Save Soul. Era lwabino. Wafuna ne Save Soul kyeki? Taasa omwoyo. Program? Yeah. Ogikola ku TV? Ku TV ne ku channel. Ne ku channel. Yes. So byonna mu ebiri omwo. Mu kibi ebisenga kireeta ebirungi. More so nga Mukama yakuwa ku magezi. Toletanga kintu kibi kirabanga kibi kyerere mu kibi ekyo. Waliwo ekirungi ekijjiramu. Ojjukira nti Senga Mayi yalina bbaawe Abdul. Abdul n'ayagala muwala w'ono
ne baganda boono ne bamuvaamu ne bagenda kuba muganda woono omulenzi ye taata wa muwala woono Phat. So ne bagenda ne babeera bonna emikolo ne bagikukusa n'ebyaddako awo kutte wansi ne waggulu kati twakoma bozayo n'entama kasikuja tuze okunyumyako anti tukomyewo ku rewindinga nti kati tutuuseewa ate obadde olowooza nina kuyisa ekkola ki obadde olowooza ngenda kuwuza ku bya Queen Mother Productions nedda nnyabo omwaka kati guweze anniversary yaabwe nenjibajagulizaako waliyo nze nti ekola binnyumira ate nange nagenda ku TikTok oli ku TikTok naawe nga celebrating omwana wange oyinza nno mubuulirira munnange nze ndisenga ow'enjawulo mubuulirira omwaka nga guweze so namutekera ebisobola okukuza obufu wayogera naye saayogera naye wali oyogera n'abantu message mbadde ntidde nti wayogera naye so ate kati ekinnuma ate nga bo bibaluma lwaki mboogerako bo bibaluma nze nga mmanyi nnyumirwa ate nendekera omunayo byogerako saagala kubayisa bubi abantu abo kati kyekiriwo kyekigenda mu maaso mu bulamu obwo oli kuki omusajja okyamuwuliza abaana bali kuki maama we ali kuki baganda bo bali kuki tokabyanga puroguramu tenatandika twegera ku maama kasuku tomanya nti mama wange yafa maama we yafa saakubikira ate waŋŋamba mama wange yafanga ennaku z'omwezi 18 August. Sorry, anti njogera mu birthday yange. Mama wange yafanga 18 June. Ate ze ndibeera 18th August. Guno mwaka? Mama yakafa myezi kati 5. June, July, August, September, October. Mama yafa nga 18 June. Nabo bazaala omwana n'afa. Phat yazaala omwana yazaala nga 7 munamalawo 7 hours era naye naafa mwana yasooka okufa mama wange naye naafa ntiwanze nagaa bintu yange ndabikwasa Katonda kya maama wo kinnumye bambi yali tasobola wajje walinga oddukira nnyo omanyi nti nebagako obadde nina ssente zenjagala abo baana nga bagenda kudda ku ssomero awo nga nina neŋŋenda nimba natotuuka ewaka obwongo ne bunzukira nti maama yafa kasiku nakaabira mu mmotoka nenkaaba neŋŋamba kale kiri mama wange abadde akimala maama we yalinga amanyi okukunyigayo nga woobeera ng'olaba otuuse ku kisenge ng'olaba omuntu alina okusembayo maama walakiri akwewolera ng'omuzimu waye nga bwazizaayo ng'akimalanga naye kati ngonzizamu abo abantu kuba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musabira Allah muwe ekitangaala ekyemirembe kuba byamuyisa obeera nga wamanya ebyo ebiboozi byonna pressure neemukuba n'asanyalala n'afa era nga olwonkatakwata omukono bwati nannyozanuza nga ngamba guma kwajjukira teddamu kwogera paka bino ebyabeerawo byonna nga ebyaliwo ati pressure nebimukuba n'asanyalala paka kufa yamala emyezi 6 ku ndiri nga tayogera nenguma nenebaza Mukama nti nasobola okumujjanja ekyo kimpa obugumu era nebaza nnyo nti ng'abantu bayogera nga mama mwafudde asiimye baganda bange bonna baaliwo twamujjanjaba kati bwoguma nogamba twamujjanjaba twakola kyonna ekyasoboka abantu bamulaga omukwano ne bengumya abo ne mbakwasa Katonda Phat ne banne yalina esasula yaabwe sirina kyesobola basasula kisengako nembeesonyiwa nabanaaba ku mutima gwange nembateeka wali era kasiku programu zino etwazikola abantu bajja bangi ne bavayo bangi Queen Mother nze nakino Queen Mother nze nkulabiddeko kino Queen Mother bannange nze sobola kukola nti abantu bambuli abakazi n'abasajja nentulawo nendowooza nengamba abantu bano mbayambye ntya nga ndaba ku kyabaawo nafuna abantu abanyamba kasiku nafuna abantu abanyamba nengamba nina okuddiza abantu kati bwennetuula nnyo nendowooza nenga ndi abantu nga banyambye ne banambula ebizibu byabwe mbayambye ntya okutandikawo Save Us Organization
Ninga akambudde budde ku myoyo gy'abantu osobola okufa nga twena mutugoyegerako naye. Osobola okufa nga twena mutugoyegerako naye. Nze abantu bakwiranga amasimu ab'enjawulo nogera n'omuntu n'obulyango nenge ejjokkakkanya omutima. N'okkakkana omutima. Nze era essimu eyange ebeera busy. Paka kati. Tini madha wakiyitamu otya. Nze mbuuliridde abantu era ndisenga w'abangi. Ate nga nfuba okulaba nti alina ekizibu kye tusobola okuggusa, tukiggusa era nga tukiggusizza. Kubanga kino ekintu kinene. So ekitegeeza abantu bangi gye baleeyo balina ebizibu nga gwe bye wayitamu. Ebisingako, ebitasingako, ebyenkanankana, kati nno nafunako n'omuwala eyajja. Yayita mu kimu kyennyini ekyantukako. Kati omuwala yayagala bba wa Sengaawe. Kyamutulamu kyamu ate omusajja amaana nakola ki? N'amulekawo. Famire ye ye naye bamukubira n'olumbe nti yafa. Bamugoba mu kikalo bamukubira n'olumbe. Kati nga yagala mbu ate antumenze. Ngende wa Sengaawe mwetonderereko amusonyiwe. Musajja amuzaalamu omwana n'amulekera kati omwana bwezizza omwaka gumu n'ekitundu. Naye atumanze kyatidde okgendayo. Nye namugamba tujja kgenda. Nze wajumya ebintu bino by the way twakolangaawo nga tukola naye omayinza nina ekintu ekibaawo like ekintu kibaawo naye oluusi nyinza okuba nga ntudde awo ekintu kisobola okubeerawo nekitawo n'emyezi 6 kati mba ntudde awo nekikomawo kati nintandika obirowoozaamu nga mu Desemba awo nali ntudde eyo ewange nekirowoozaamu neŋŋaa naye maani bino ebintu byabeererawo ddala nezeeyo nendaba vidiyo ng'onyumiza kati muli mutima gwange and you know abantu asinga kye baali bagamba nga bagamba naye oyo mukazi kikaaki omusajja nakola ekisooka nakola ekyokubiri nakola ekyokusatu nakola ekyokuna nakola ekyokutaano kale nga nange mubongo oba yali asigaddewo nga talina ssente naye nga ate ewammwe mu kwogera bagandawo akasente kaaliwo nga basobola okukulabirira. Tewali nga sirina nsonga engamba nti nno tebasobola kundabirira nga nange bwenyi sobola okwembezaawo nga nembanga emiti ziraffe basobola okundabirira nga nembanga embeera mamanga asobola okundabirira baganda bange basobola okundabirira naye simayira kibanga ekyalo kituufu nali muloge naye ke nali muloge natoka nenzikiriza ebyala byatoka ne bidda ebbali oli yateekawo kintu kye nokkiriza nti baali bakuloga nenzikiriza nti baali bandoga naye kati kyaddogolo linsobola. Naye kati wali oyogedde nti wali ovuga ogenda wa maama wo fiizi ndowooza zigaanye n'ojjukira nti maama yafa kati omusajja oyo yagaana wadde n'okuwa ku fiizi paka kati omwaka gumu n'ekitundu nze mbaweerera nze mbambaza nze mbajjanjaba nze mpasula biruzi mazzi masanyalaze buli kimu nze naye nakyeteekamu nakkiriza era kintu kiwemire kiba tubanga ne kwini madobera wote nobanga kyalabika bwotyo nobanga ku kintu noli pressure zaali zikuba nga tova mu ddwaliro awanti nga baliko bagamba bagenda ku basindikidde omuntu anzite ebyo bali kyenyumba zange kati nga buli kimu jukira byajira kumukumu mamange pressure yamukubi alwadde ali ku kitanda tayogera eno kino eno abantu tabaweredde kwegamba nga buli kimu kitudde ku muntu omu nengamba kati we natuuka nengamba Abdul ono mukyayenga nze sirina ngambye byonna byabangawo omutima gwange nenguwa emirembe we nakimala ne mmuteeka mu ssanda esanda ogimanyi nemmanya nti kati ono nzikiriza yafa nekimpa emirembe kati yes kuba nti yagamba wemba simuddidde talina kyagenda kuddamu kolaki kuwa baana nengamba okukuddira tekijja okulabiriza abaana we basikuddidde teri balabirira nekya appreciating nomanya nti q yeeno kati omuntu ano okumwesonyiwa okumulaga nti sijja mukubira simu sijja kukola ki nkoze ntya kamubalenga omufu watandibaddewo twandibaddewo tutya n'ekiwa obwongo bwange bwonna n'ekyambala n'ekikkiriza alla n'azobozesa mwaka gumu n'ekitundu mbalabiridde basoma tebalemererwangako tebatubanjangako
n'abantu bange abanyambye naye kisinza okunnwa badde akasikuwa nkubidde essimu wansitire buseti ku Saturday ebintu bino byaliwo ku Lwakuna byenjogerako bya wiiki eno nga yazze ewaka mwaka gumu na kitundu paka dda amaze emyaka ebiri talinnyawo ewaka era nga nakkiriza nti yakkiriza kye namugamba nti ngonjagaza emirembe neesonyiwa beera gy'oli kambeere gyendi tontiikuula beera ku bibyo nakimaza naye ekyamupakudde enagabyo wadde nga naawe olina ekyakwogereddeko ave gy'abeera ajje ewange njaze essaawa 5 za kumakya njoza abaze obudde bwemba nga nvuddewo ewaka neevaawo nebanga nakubira essimu nti alina ekigambo kye yakozesezza kuba abantu ku kyalo bamwetamwa alina ekigambo kye yakozesezza nangamba ono tumulaba wano naye kati ki ekiddako kasooke tumulaba ekyakola nakuba ennyumba ebifaananyi nayetolola emmanju nagenda nafunayo nebanga omu nayogera naye mbunga ekyamuleese mbu yawulidde mbwe ewaka ntundawo era ye ekyamuleese so gyaŋŋambye n'omukyala mbu mutadde munyiivu nnyo mbu yazze n'agamba waki mami Queen agenda kutunda ewaka wano ewaka nkyalinawo obuyinza nsobola okujja wonna wenjagalidde ekyokulala wano baŋŋambye ewaka olusasulawo kati omuntu gwe mwayawukana naye okusulawo kumulabirawo ekyokulala ate okuba alina omusajja abaana amwaka gumu n'ekitundu sente ezibaweerera azijjawa eziweerera abaana ezibaliisa ezibajanjabisa ezisasula biruzi eziyagala tulidde omusajja neŋŋamba ono omusajja kikyayagala kati nze obutamunyega ntizawe problem kati yagamba nti olusi tosulawo ewaka ekyokulala olabikako afunye omusajja lwaki simusaba fees yekiŋŋamba bulungi kiriya naye abakazi bannaye kuba banengenda kubuuza nti waki buli taamu tomujjukiza asasule fees naye nenzijukira kyogambye nti ku mutima wewasonyiwa omuntu mu life waliwo olusi wootuuka n'ogamba kanneesonyiwa omuntu obulamu obutambule nesonyiwa nkiddamu si evidiyo esoose nga nkusaba Abdul neesonyiwe bane sina kunneesonyiwa kunkyawa oladdeko ngusaba omuntu akukyawe naye bambi kikulemye naye nsaba okifune anti wenjambala ogunnga babala tebandaba nsaba Abdul matoba okifune banange njagala onkyawe njagala onneenyiwe nga nze bwe nnakuta ogenda funa emirembe mu mutima togenda kubeera okuba na busungu bungi obwonirako alina obusungu bungi nosinga nze kikwewunyisa nze gwe yasobya obusungu bwayina sibulina kati ye ataddidde obuswavu bakyogera batya ensonyi azifudde obusungu ensonyi azifudde obusungu kati ate ye munyiivu nnyo lwaki simukubira masimu lwaki simuna kyemunyega mpeerera abaana nga simugambye webyo byaliwo mu programu ziri ezasooka kasuku yagana owaayo school fees juga byali mwaka guli kali tamu namugamba nagatagenda baweerera nindowooza asaaga juga mama wange olumbe lwakamukuba ndi ku kitanda byakagwawo oba bagenda mukeeku bali waka ndi ku mama mulago namugamba abaana tebasomye n'abala kati ndowooza wano balina kusoma dde ebisagaana kubiddamu nnyo nalaba nga obutagala kuconfuse ng'oli ku maama wo akugamba tebeera waka ate olabirira abaana abeere nga bava waka bagenda jjukira zinaye siyagala bakozi waka nengamba yiyo nagamba nfunye essomero ku kyalo abaana kwe bagenda okusomera ebyo nabyo sitoye yabyo mpanvu ku ssomero kwe lyagala okuzza abaana ku ssomero lya ku kyalo ate nve ku maama wange nemugamba yiyi fizi naganya eddala okuziwaayo jjukira akavuyo bekaali abangi ekanyenyenyenyenyenyenyawo era baganda bange bankwasaganyizaako mikwano gyange n'abantu abaali babirabye abaana badda ku ssomero netugenda omwaka ne babeera mu holiday negwako taasi yadde 10 yadde 2 wadde okujja ewaka ekyo nga nali nemanya yakitegeera kuba namugamba nga tuyagala ngende luzira oba abantu batta abantu nga tebagenderedde obusungu nalina ebiseera ebyo nga nyiza omukola ekintu nemugamba neewala era kusatu olinnye ewaka respect me nga wenkwadde respect beera gy'oli kambeere gyendi second term first term
nagano ziwayo nengamba no kiri serious namugamba nti sebo abaana bano baweera watu baweerera zikiriza nzire ewaka nja kubalabirira nja kubaweerera konse nga tozize tojja baweerera tojja kubako kyokola nti sijja nimugamba nkiwulidde n'ekiwa ekitiibwa n'ekikkiriza nesimanya ate lwaki ye takiwa kitiibwa ate mu byeyogedde ebingi ennyo kino ekintu kyagenda kukatiza nti ajja kunzita kuba ne mu audios mu ebiri yalowooza waseekayo n'azijjayo tezisigala ngenda kunzita njagala okutunda ewuwe sina buyinza butondawo kati oba sina buyinza butondawo nsonga ki oba kyekimuteeka ennyo ku pressure oli konko sure sisobola kutondawo oba tolina buyinza sina buyinza butondawo kati lwaki oba weekaluubiriza okwemeza ogenda ovume ayogedde ebigambo bingi nnyo weebiti nga wabiweereza mu koddomi we yisa bamuyitani sezaala bwa tebinkonfusinga yisa tata wa Phat mukoddomi we ate sezaala we kuba yafuna ewuwo n'ewooli ate gwawa audios azimpe alage bali nga bwe tutwogera naye era tutwogera naye bona mugamba naye Abdul ntumidde abantu bangi watu neesonyiwa nze abantu bontumira ngenda kuwa sigundi ezo ngenda nazikuweerezerako ezimu yawe obwongo bwe bumugamba weyampeza message nazidiliitinga nezimu tezasigala alowooza amagezi ate zimusinga obugezi voice notes zo zonna nziina ezisinga obungi message ezo zonna nziina kuba yebagambye oyo omusiru oba ebintu bire ebyabaawo soogerangako naye simukubirangako ku ssimu sina kye nali mmoja nsiisa omwaka mulamba naye kati guno omwaka nvuddeyo ngenda kukola biki yagenda ku social media n'agenda n'akolawa byagenda kujja mu social media mukazi we yabisoosaamu kati nga bwe kyatandika mu social media era kijja kugenda mu social media n'agamba kati n'abiweereza mu koddo sezaala we abinsindikire naye nga defense gye yali agezako owawalinzi bamugambye omukazi owadde nga omwetondera obadde okola biki atugambye n'abyegaana katonda n'ayagala nkakase nti Abdul taneetonderangako naye nga nkakase okuva mu mwezi gwa August ebintu byonna biriko date simesho tisingenda zikuwa August September naje neetonda okutoba buli mwezi nina message ze weyasindikiramu awo nga awandiika bingi nga simunyega naye nnyula namala n'abijjayo ne mugamba ate obijjeeyo ate oba ondeka ku bulutik ninga ng'omusiru neyogeza nzekka message yasembayo okusindikira omwaka guno yali ya birthday yange just August yon 18th August nga gweza birthday ambuuza obe namba ngende ku WhatsApp ansindikire obeere ku mobile money sorry ansindikire sente za birthday saamunyega school fees akulemye okumpa ompa za birthday akusindikira emitwalo 10 agamye ati yakuwadde nnyo saamunyega kati ebyo nanga bimuluma yagasegase ebyo byonna najja n'obusungu nagata asindikira nabo ku message ngenda zikuwa alimba naye ate yeyeerimba kasuka ebya Abdul byo bijja kugwa kulerako wamwogerako ze mbagaliza bufumbo naye ate ze yali badde andeka kyagamba okunzita nina kirinde obwedda kyaddaawo nti yeegaana nnyo okulaga bali tayogera nange oyo nanira mwesonyiwa nze kasukunde kubinakulazeeko ebiri mu ssimu muno nga nagambye nti kati Abdul okugira mu Phat 2 nga nagambye nti komerawo mu Phat 2 ojja kufa jukira abakazi bonna bwera yagaddeko yakubira Mayi buli omwe n'akuwa emboozi ye bakukubira wano we wajja abamufuafuusa ba Luganda alobanga ku bakazi nga beegase oyo ajja kufa nga si kufa nti bamuse wabula ajja kufa amazima n'obulumi nga bimutta ninagasooga bitaliiko wiino nja kukuleetera ebifaananyi byo byonna emboozi zo zonna alo bakwano be n'ab'eŋŋanda ze ne ku bakama be nabo baali babboosi be naye bonna nga bajja n'ekirowoozo kyekimu naye omanyi nti okulumya Abdul njagala ono njagala kijja mmuluma nabagamba sikola bya kisiru
revenge sono kuluma Abdul jagale muntu we nga baagala ogattewo tumulumye ye bannaye waliwo omusajja wange gwe nawe ennamba yo omubabiri bakubira Ruth Juzi n'adde njogera naye ndooza ku Mande n'adde njogera ne Ruth Kalibbala ne mugamba nti owaaye ninayo ka interview ne Senga Mayi dangamba banaye omukyalo oyo banaye ali atya biki kati naŋŋamba mumbuulize yamala n'afuna omusajja omulala ne tukwogerako awo ne mugamba owaaye wali omusajja waffe lwakuba naye yaŋŋaanaŋŋaana naye kasiko oyo gwe wali omuwadde nga mufere yali tazze kudduka buddusi ndaba ndaba omusajja omutuufu mukama ajja kumumpa kuba omusajja wange yakwata omuliro awo nangamba kiri kitya muteekemu akanyonyi ajje ne mugamba akanyonyi kateekemu singa ennyonyi nazirinnya dda era Abdul omuntu ayinza okubeererako awo baŋambye era ogenda bweru era kino simanyi era neyeeyama agenda kunyigiriza paka ku kisenge sigenda kuba na mirembe sibeera bulungi sidikola bwenti neŋŋamba munnange byonna mbiwulidde gwe bamuyita batya bamuyita abeera taba advisor abeera muyi w'amagezi abeera atya bakyogera batya nga yalinga gundi wa Katonda nti kiba kigenda okukolebwako oba bateesaako nagamba kati ono alina funa kino ono alina funa kiri byosobola okukola byonna osobola obikola kuba nebikolebwa bingi naye nze kasuku njakkanya vivi kusaba byonna bagenda bikola babimaleyo nze kasuku nayita mu bintu Katonda bye yali ampisaawo nga n'okumanya simanyi wintaveza sakasaga manyi nti mama Phat ne Phat bampako obutwa obutwa nembunywa nembulya naye nga sinnamanya bino byonna binzija bino byonna bimaze okugwawo bo basooka butwa ne badda ku accident ezankubwa ne badda ku kwokya ennyumba neŋŋamba mwe mwali mwabumpa oyo omukyala yakeerewa kasazaali ezo bbiri najja ne beyajja kati ebyo byonna binzija luvannyuma neŋŋamba kola Phat yantegekera breakfast omwantegeka netuteeka ku dining ne mubeera nga musaavingira awamu kati ebirozo byonna bikijjira luvannyuma kwoli yategekera eri mu ffumbiro nayita ebyange nga biri ready nendi naye nembaga gye nali ŋŋendako eyemunyonyo mala okulya bo tebaalya yanya bunyimaziga buguba ne maama we gawo kati obweru nga tebunnaba kimpa ŋŋenda ku mukolo naye tutandika okunnuma ntuuka kwata nali ntuuse Makerere otutandika okunnuma naye nagwe ŋŋenda naye nga mupiikinga nga tugenda wane ku olwo naye na brother ngwe nalina saba emmotoka mugamba ampe emmotoka nsanga ebwayise ŋŋenda mpita bwe nti Makerere ntuuka mupiikinga mutugenda liŋŋenda naye ku mbaga tutuuka nga naye olubuto lusooka ne luivaaku tutuuka tebo ziriko keeki kuliko juice watukirawo oliira nga mbituukirako wati olweyongera ddala okunnuma neŋŋamba gwe naye naye muganda naye noomanyi tufulume oba wanemunyonyo ngenda funa twaliko wanemunyonyo okugundi wasudiiro nanga batufulume oba tugende wasofune oba kukyako oba ki neŋŋamba oba ndidde wantu breakfast gyendidde obuti olwekyanze oba butetaddemu mungi oba ki aye nyongeddemu keeki nenywa ne juice nesooka netubeera wawe nagamba manyi kankufunye ku mazzi kangambe ki katunye ku mazzi agabuguma bagatuguzisa na ssente nga banfunye amazzi agabuguma ngangana nasooka mbanga kakana olubuto nga lwekyanga kusawa y'emmere mba mmaze emmere etuuse bweti era lwemi yaŋŋamba olaba maayi olwemu amatooke n'ebinyeebwa olubuto olwo lukuluma kubanze njagala amatooke n'ebinyeebwa olaba bikulema olubuto olukuluma nenkwata essimu nikuba brother wange nga mpulira sitasobola n'amagotandisa okukankana nkuba essimu mugamba omanyi brother wange kiguzi yanapadde emmotoka ne mugamba manyi bro jangu onyamba okole ki otukiimeko eneemunyonyo olubuto olunfuukidde olubuto naye sijja sobola vuga mmotoka jangu onvugako otwale emmotoka yo ngamba mayi vugako otulisiti otuuke awo ebusaabala oba wano okugundi katwe awo ku rawundi mbasanga awo
ne mugamba nyiza obutasobola nangamba weewalirize mbadde nva eno saidi ze Nansana ne mugamba nyiza obutasobola tutuuka mpaliriza wena tamanyi kuvuga mmotoka nti anaavuga mpaliriza tutuuka ekibuye nga mugamba nfa nga tulingira eddwaliro nga baŋŋamba wafunye ona food poisoning kati nze obwongo bwange bwonna bwagamba kirabika oba byendidde ku mbaga ng'ekiri ewaka sisobola nakirowoozaako tali mutasobola okumpa obuto neŋŋamba ndidde keeki enywa juisi neŋŋaba bimikisinze ate batuwadde emmere eno nalyako enkoko katono nali ndi amatooke fooko yagaana oli kwe kuŋŋamba ye olaba olemu amatooke lukuluma ne bampa eddagala nyonga olina obutwa mu mubiri nendwalira nno ebyaddala wiiki yo nalwalira ddala era nekuyako neshabita ne muganda munnange nafunyeewo nanga munne nange emmere esera okukola obutwa nange nalyako emmere erimu obutwa oba yali mukola oba nagirya oba yali etya ne tubeerawo nga mu butuufu mbali ewaka sobola kirowooza talwasobola okukikola naye bino bina byamala oggwawo ne ŋŋamba ekitegeeza ne kana akazannyo kaali we baali balina kino nti senga waafa ono waayagala ono abo tebajja kiraba bulaba after all senga afudde naye byonna Katonda n'abimpisaamu naye na bino bye muliko kunimala tagenda kubeera bwati talifuna kino talikola bwati kozi nga muli baganda ba Katonda naye byonna nja bifa buli kyoyagala bagenda kusulayo basuleyo sente bazibamaliremu kwa byonna basobola okukola mbimanyi temugenda kunyenya ndi mugumu nga yemukiwulira kati ba abaana bali kuki bali ku ssomero nawayiriza omwana wange musimanya amukubira essimu mesagi yakwini wagisomyeko nagisomye ze omwana yawabba essimu nawandika emesagi yali simu ye nga gimuweka wano bya covid balinga basomera tatoya mu essimu yagiwandika naba mesagi eyo after 2 days ngonzino gisindikira taatawe kasukuni nakaaba nenkaaba neŋŋamba kikino omwana kyeyawandiisa kati eyo biwero ayina mesagi endala gye yawandiika wano mu holiday neewedde ng'era agisikumira taata we kati mba ndi awo mbakwini ono akola kimbuliri n'essimu tala yali agijjako naye nga ndaba layiti naye omwana ono ng'aludde nnyo ku ssimu akola ki nenyinga bingi kisenge kyanne mugamba ampa essimu eyo nendowooza oba essaba zigenze omwana ali ku ssimu nasoma message eno nzikirizibwa ogisoma eya muwala wo ne maama yali mpanvu bulala yakola mpanvu yewo obudde bwe nasirika lw'abantu abali bagisaba eddanga nagana naye koti ebyo byonna nabikuwadde kulaga kibiro byali yeegaana nze soogera naye ezo namisagi z'oyina ziva ku mwaka ki kutuuka ku mwaka kansomemuko wano katini. Dad, I took my time to gain strength to avoid crying because I've been crying ever since I heard about it. It is so disappointing because can a normal person compare and imagine sis Phat and my mom? And now she's your wife, yet she's twice and thrice younger than my mom. Me growing up to now, I have been proud of having my mom and dad on my side. I remember that time when I used to be your priority and you cared for me so much. But that time I got sick and you came for me at school, I saw sis Phat's pic on your wallpaper and I never minded because I knew you can't do such a thing of replacing me. When I reached school and called you because you promised to come visit me, and when I called you that day as I was at school, you picked up and said that you're busy, yet I even heard Phat's voice in the background. Hey. Mom has fought wars, but this one is too different because I remember some time back on Mom's graduation in her speech when you got arrested for some stuff, but my wonderful mom was there for you sincerely. Is this how you're gonna pay her? Do you remember when I was in P4 and you had another conflict about our house in Kataremwa and you chased us the house in the night? And imagine kids having a dad staying at grandma's house in Bwaise for nearly a year, but mom still got patient and came back for the love she had for our family. Me being the firstborn in our family doesn't mean that I don't obey you, but this is just too much. I can't let my family separate like this sincerely. You said hard words that day. Imagine you saying that you have other kids, so me, Gift and Rama should never come when you die.
I kept quiet for the love I had for you, but this is beyond normal. People at school, including some teachers, called me at school and asked me, because of what was going viral, Momatovo Abdul is now dating his daughter-in-law, his so-called daughter-in-law. Imagine how proud I used to be whenever I'm with my friends and I say I'm proud of having such a dad, and my friends used to admire me and my dad, but now they are finger pointing me about what happened. Me being embarrassed to go to see my friends because what is said in the news. When our house nearly got burnt, you seemed not to care, because you really wanted us to go back there, yet it ain't safe at all. What got in your head, dear dad? My dad, who used to care even when I'm crying, when I have no man at school, when I'm sick, is now doing this to me. I would have sent a voicemail, but my voice is not fine because I'm crying. I heard that Mama Phat got her schools, but kindly don't allow her decision because I fear her now for all I found out she did. These guys of Gift and Rama have great improvement in everything I see in them. I don't want to go to that school she has decided for me because I feel like I'll lag behind since I'm a semi-candidate and what I want to be in future needs a lot. Thanks that. I want you to continue supporting us in education. I want to call out not only Mom's name but also yours on my graduation, thanking you and receiving your blessings for being there for me up to date. You are my dad and you'll always be my dad, but please be a good dad I used to be proud of. Mistakes are done, but this is big. Repent and ask for forgiveness from Mom because she has passed through a lot and I haven't told you since she gave birth to me. Hope to hear from you soon when everyone and everything is fine and back to the way it used to be. Omwana bwatyo n'agimwokya naye mama yali mpanvu bulala. Yatwala obudde bwenduza bwali bungi. Nagenda kwa kusoma ya Queen okusoma bino nga gimwereza ennaku 2. Yamuddamu? Teyamuddamu wala n'omuntu gwe yakubira n'agamba batubadde bangamba ebintu bingi naye ku message omwana gyansindikidde byange ne Phat biwedde. Nkomye wano sigenda kuddeyo Phat. Oyabya nabanga abyogeza mumwa. Awo nakubira essimu n'abiŋŋamba alina omukyala gwe yansindikiranga voice note nyingi naye gana takola ki talina kye nze kati ebyo byonna bimanyi kati abyogera kulaga bali nti tanneetonderangako naye message zonna zonna oziina. Message nziina wano naye waliwo neeno ng'akugamba kuba kati wano ate ensi wejja okujja ajingira Senga kuba eno message wano gye wampeereza akugamba omusonyiwe. Omwana wali agambye taata yeetonde muddiŋŋane ate akikoze gwe tokyagala. Nati ebiwa kiti okwetonda kwe omuntu obusabusenga weetonda ng'ovudde ku kibi nate namugamba nsobola okukusonyiwa nti oba ekyokuddiŋŋana kyo kyakyo kisoboka naye nga tusobola okwogera otuba kyawagana nga ne mubeera nnomo abaana ne babeerawo nga bali hape oli hape tewali bukuubagana nga tewali ekyo kya nali nkyagala ekyaliwo namugamba nze olwa Queen we yagenda ku ssomero natuuka kuba omwana wange yalwala yagetinga depressed yamera ebibala be paka kati nefuna ba counselors nefuna abantu ab'enjawulo boogere n'omwana kwa Queen mukulu kye nakola nengenda okusomero nenjogera ne senior woman ne matron nemuganga omanyi bya family oba ebyagawo okukala ewaka ne mbadde nsabibwe n'omwana oleme kukyawanyuta nga nsoma message eno aleme kyawanyu taata we era ebiseera ebyo ebyabeererawo Abdul nga njogera naye wema nakyo mugamba ku baana nga mukubira ne mugamba kino na kino na kino ng'ebisomero mbimugamba ne mugamba saagala alina obukyayi bungi nnyo ku daddi we sijja kugenda mu bingi ne waliwo ebyagwawo mu family naye omwana ono kyamuyisa bubi so mbadde njagala nga senior woman obeere ng'onyogerako ko naye oluusi mukate ku ssimu muweeka akubire nga daddi we ne metro ne mugamba kati ne boogerangako naye bwe batyo naye n'omusomesa yampitako nanga mami Queen njagala okwogerako naawe kugamba kirasi nga gamba atali settled ate gyo kanina kamukyusa essomero olwagali sasula ssente bifo gye yali ali kasasula kamu kitundu nenga katamanda basatu bulumu kamu kitundu ku ssaawa eno sijja kasobola kanti kamasomero gensobola ne mama ye 95 nja gisobola ne mukyusa essomero kati nga bamulaba mupya naye tali settled kati oluvannyuma ennyo Queen
kyagenda kimuyingira nze mwenye kwata ku ssimu nga bwe magana kubira ku daddy nga sagala mutakamu nnyo ogwo mutima gumukyawa aleme kulowooza nti gwe toyagala taata we naye kyalina okukola yes nesooka nfuwa kirwanyisa ogwasembeyo nga ngenze ku viddi Pametoni yagezaako nengezaako naye kwalwalwo ebyaliko awo ebyaliwo awo osimanya agenda kujja asende ennyumba biki byonna aze mukabide abiwulidde mu bantu agenze afunye essemu byonna abitegete kwanza essemu naye nagimuggyako naŋŋamba naye mami tolaba nti daddy yeyita nti mukambwe nti ye alina obusungu bungi nnyo kati jasitino nagatta obusungu bwe n'obubwe ageza ye asende ennyumba eno nga bwe yagamba oba jje wano ewaka kale akukube nga bwe yagamba nti ajja kukuba yaŋŋamba mami temummanyi naŋŋamba nja kumutema omugabo ojja kukola ki nja kumutema nemugamba ojja mutema kijje ne mukamwa naŋŋamba mami tommanyi olina okulowooza nakyogerawo olina okubanga nejjambiya nagigula dda nakwata omwana nesaba omwana ku ssomero nekubira mu friend wange nemugamba kati kirabika it is beyond nefuna omwana bamutwala ewantu for 1 week babeere nga bamumbuulirira babeere nga bamuteekerateekera bamugjemu omutima ogwo bamugjemu nti naki kati naŋŋamba mami nawulira ku vidiyo zo ng'ogamba Phat kalizaala mu daddy omwana tetuliddamu kubeera baana be ekyamantu bakirowooza naye ate nali nkitegeeza tetuliddamu kubeera baana be naye mami nga tulina kubeera baana ba daddy I'm going to sacrifice myself for you nemubuuza what do you mean naŋŋamba mami daddy n'azaala mu Phat omwana ngenda kwetta mu message empya ekiŋŋamba kuli ku maaso nakiwandiika bulungi ngenda kulaza message eri omwana yeetaaga n'agamba agenda kuba yagenda kufa nga muzira she's going to die kati ekyakiŋŋamba kuba kwinya ali ku mbago hayi n'essomero olwo lyajja singa nali maama alowooza nnyo omuliro balukyambago hayi gwatandika ku buliri bwa Queen era kusoma bamuyita hero hawa hero bafuna erinnya pya kusoma ye hero wa mbago hayi omuliro gwatandikira ku ssomero ku gundi this is a stamp ekisiro nekijja nekiggwawo bwawulira omuliro mu bigere nebuuza ebbogo mu ngalo njire teyazuukuka ye yejjako bwejja nasika ebigere agenda okugira ge ebbogo mulisa omuliro mungi blangiti ng'eyidde obulibo bwonna buyidde asituka ayita banne wake up fire nadduka kiwalazima mu night agenda oba teri muntu amugoberera nadduka nadda azuukuse banne kino kya last term era kusobola butuma linnya lya hero kati naŋŋamba mami besides that nange tona kyabaawo tugeze nkiwulire naŋŋamba mami nze ngenda kufa ku lulu naye kati awo omwana mulina okwogera naye kuba nnyo kati atiisatiisa ate tatiisatiisa ayinza okuba nga semanyi yeetaaga kwogera naye yeetaaga kansula Queen is now 16 she needs a counselor nakamutwalira bana negezaako metroni negezaako senior woman nenjogerako ne teacher wooyo kwegamba era nfu mulaba kuba yalinga nga buli kimu kituufu kyasaba kimuwa newemba sirina kyennina nga sina mu kaseera kunankubirako namugamba Queen kati nga njagala nyalabe nga talaakinga wekyobulya nti kyoyagala fe okulaba nti okinsaba nja kubanga kulaba nga nkuwa naye kati alinamu kano mami alabirira bano alabirira babi ne twali tukola requirements yaŋŋamba ne kati mami nze bino ebyange osobola obbireka kati omanyi bali muwe nekino nze nja kusobola okubeerawo oba biki kati ndaba ate kati alina obwongo bulala nnyo luli yabeeranga muto nga bikimu era nze kino bampe kino nga bikimu ayaga kibeere kiki yali gundi daddy's girl naye kati ndaba nga yasobola okugamba nti kino kankyerekereze bato bange batwale so oyagamba nti ajja kujja atutte ate kati fe emitima gyaffe nagyo gyaguba tomanyi lutalo lwennwana luli abaana bambuuzanga dadde naye mukama era natula nembagala nemumanyi temugenda kuddamu kumulaba mwe munaakula mujja bitegeera akwiri kwekunga mami waliwo binkwekadda ebintu ebyo nali ndabiwulira biki nabitebolinga kwekungamba n'ebyo ebyo byawandiise omusimanya bagenda ku ssomero nga mulaba ali ku gundi ku video call ne Phat nze ndo nga sanda bimanya
yali nalowooza nti oba ng'ejjalira ati bamukubidde tesooka kiwala serious nga omwana kati byonna abiŋŋamba luvannyuma so bwe nabaga temuddamu kumbuuza mane mukama oba yabayingiramu atya myaka egyo oba bino bifo okubaawo yali yabulawudde ewaka tebamulabangako naye bano abaana bato omu wa myaka 8 omulala wa 10 tebambuuzangako nti daddi aliwo tebakiddangamu kimbuuza naye ngamba kino mukama nakyo yakimponya kweke pressure osobola okubeera awo nobaana bakubuuza kino bakubuuza kiri tebakiddangamu mukama oba naye yakibambaza atya n'abateekateeka fe yatuteekateeka ne tukkiriza ye manga nze nakkiriza musabya naye akkirize akwate Mayi amuteeke mu ssanda amugambe wafa ajja funa emirembe kuba omuntu atalidda ne bwokola otya mwenyini yangambako bamugamba naye waki teweesonyiwa mukazi ndoweesonyiwa mukazi kitwale nti yafa wabanga yafa wali badde obeerawo otya mwenyini yakiŋŋambako ojja kufa olw'omukazi kaakati wananzita nze nakira tibamange yafa ekyo kaki ekinnumye mu byonna kyannuma naateka olaba message nakufunikidde voice note imwe yabadde asirwa lya maama wange bw'oba oyagala kutunda genda otunde ewa maama wo na maama wo yafa teri ebibye tebiriko akayanira natuuka n'okwasanguza erinnya lya nnyazaala we nga abiweereza noyisa abisindikire maama wo yafa wabanga yafa ennyaba yemufu ebibye tebiriko muntu akayanira kati genda okayanira maama we yafa kubanga bibye teriko muntu akayanira naye ebyange togenda kubitwala mukulu kakkana nze byonna byayogedde wisanyira mama wange mukamwa abeewo mwe bali ampadde akasawo ka sementi maama wo nambawo namwasanguza erinnya era tadde kwenda akasawo ka sementi ewa mu kapeera erewo mu kapeera waliwo era ampadde kwenda akasawo ka sementi baleke baje n'abagamba bagenda kukima bajje ewange banzijeyo bantwale nga tannanzita naye nze kyemugamba kiri kimu era kyeŋŋamba abantu nze oyo okuwona ekkomera namuyamba gye yali alaga manyiyo era weebuuze lwaki yazze ewaka nga yeekalakaasa ebyo yageze ku poliisi wateetidde wakyamaanyi namusaasira kuba buli nayingira ekkomera era namugamba ne muvize nakula ku channel yange just make sure abakazi bo bonna obawadde bizinensi to bonna tebakola bafunye bizinensi saagala banoo banneekwase ngamba abaana balina mu bakyala abo because they will suffer Abdul nakwatibwako bwati abamunoonya bangi 1 2 ebintu byonna byakoze ewudde zonna zayogereza okunzita buli kimu kyakola kyonna buli kimu kirina ndabukeera kyesimu yange eno neebula biri ku abantu biri ebintu webiri ebyange we nateeka copies wa mirundi 3 ngojjako n'ebirala nze namuleka kuba nayingira kukomera misango mingi gyagenda okuwoza gyanaggwera tajja kumanyaayo abaana basigale nga babonaabona Abdul ng'oyagala okujja otantula lutalo nange nga bye weewaze tikati zaabika emipiira kati osimbudde omwaka guno kati kookola otya ogenda konzita ogenda kola biti make sure bakyala bo bafunidde ebyokukola abaana baleme kubonaabona nze Mayi ne bwenfa kusaawa eno nenfa abaana bange tebagenda kubonaabona ekyo nkikubuulira tebajja kubonaabona naye saagala bano banyiige omukyalo oyo maama abagundi yasiye taata waffe maama abagundi kubanga ojja kuwerayo kifuwe ng'okizza munda ate nga saagala bakusibe naye nnoonya naye nga tuvudde ku Senga lessons to learn. This is a year later since we ran the first story n'ebyabaawo ekisooka kati oli a bit more calm mbeera yayitawo luli natuulanga naawe nga nange ennaku enkwata nga ngamba kati omukyalo ono anyway but it's nice to see that you've overcome those hurdles. I know sometimes kati olaba waliwo ebintu ebituuka mu bulamu bw'omuntu obeera tomanyi stress oba tomanyi anxiety oba tomanyi depression ne bikutuukako n'ogamba ekitegeeza kino kisoboka okubaawo so nja kwebaza thanks for overcoming that. Ekyokubiri olina ekintu kyoyogedde nti gwe wamukwata n'omuteeka mu ssanda n'obala nti yakola ki tewali kintu kisinga mu bulamu naddala abatulaba teri kintu kisinga mu bulamu kukkiriza mu mutima gwo
nti kino siina maanyi gakikyusa n'okyesonyiwa n'okikola ki buli lw'okikola nze nkikola nnyo emirundi mingi nsobola obutakkanya na muntu ne nga kati ekyo nkirese kuba obudde bwe mumala nga mwesika omuguwaye oyogera kwonoono bakwogerako bwe mugenda ewooli obudde buba bungi obugenda ng'ate waliwo ebirala by'osobola okukola ki okukolamu naye ekyokulala ekyokusatu nga bw'ogambye I think another lesson we all need to learn from her, that for whatever bad thing or good thing comes your way, there should be actually katukame ekibi ekijja wabeewo ekirungi kyokola ki. So she started her YouTube channel Queen Mother Productions, osobola ogendayo n'ogifuna, then n'atandika ne taasa omwoyo Save a Soul. So from the phone calls ze yafuna ennyingi abantu basympathizinga naha, abalala bamugamba nti naffe betyo bwe tuli, n'asobola okugyamu embeera eyo okitegeera kati kyokka ekinnumyemu ate ye mwana ono omuwala okubeera mu mbeera eyo, era bwe tuba tulinayo kansula omulungi eyo asobola okwogeramu n'omwana oyo. Waliwo omwami bamuyita Kasanvu ayina akola counseling therapy oyo, naye simanyi oba ow'omwana oyo anaamusobola, I don't know, but osobola okuba nga omutuukako kuba anyway naye adiiringa ne ba teenagers, young adults, n'ayogerako kana naye kaka clear minds. Eriyo ekintu ezabudu oba nagamba balaba nga bamuguwadde nange natuka nengamba naye oba atabuseemuko ku mutwe yankwata nangamba yasooka kubigamba muntu gwe yabigamba akwasa kusaba voice note z'abantu naye ye mwennyini ngenda zimusindikira zola sizina nagamba omuntu nze njagala mukyala yansonyiwe mwagala nnyo tuvudde wala message emu byo biwasomye naye mbadde njagala amanye nti Phat ono namuleka kuba yakasabako kusibi nagamba amutadde bunze nkwata kubo ngende nansana gyampangisiza nzide ebintu mu nnyumba ogobe Phat ngobe Phat kati ekyo kisoboka nze ntegeera ate na bano mwe nga temunnayawukana nga temunnaba kwawukana nze nkyayagala babeere bonna kati mwamutambulira ku ntoli zange kyenjaga kye mulina okukola aba nosooka okubeerako bombi sabonze ngende enansana oba malako akaseera nga tebali bonna nga bikimu kino era kiri nkwatemu nga ne program agikoze n'emmotoka egenda okujjayo ebintu agitaddewo era Phat neebaza nnyo ndisenga mulungi naye saagala bufumbo bugende waba okiwakanamu nazo voice note zonna naye kati unfortunately omwana we yafa bajja kuddamu bazaala kibagano zaala ki naye omwana omuteeja emyaka osi yali first born we Katonda asasula kasuku zinagamba busima kyengenda bakolera Katonda asasula nabagamba Katonda tebamuyambako tebamutegeera tamanyidde waliwa yamuleka nabeerako nalwo sagamba yansindikira ebifaananyi nga ebya photoshoot nga ali lubuto ani Phat lwazadde lwabita mbirabe nasindikira ne baby ekifaananyi ng'omwana amubiseeko wano ng'olaba omuntu era akumanyira akukyokoza yansindikira ebifaananyi maama ndage nga bwali nga wabadde olubuto era nga wazadde omwana Katonda namugamba naye ndowooza gwe ate omanyidde ekisukka omwana yabeera only 7 hours naafa ng'ayise mu bulumi obwo amuzaddemu amuzadde awulidde omwana waaluma amuyonsezza nako n'amaana amugja mu ngalo obuuza bamuziikawa nkowe mulimbo lwaki teyamutwala ewaabwe manye abantu okutegeera kwaffe kutono abasinga obungi kati omusajja ye talina waabwe naye kati nze kyendowooza senga eya leeta oba okkirize mwogere at least asobole okuddamu ofuna access ku baana be naye ng'omusajja naye akkiriza alabirira abaana ateekewo embeera emusobozesa okulabirira abaana kuba yes muyinza okuba temugenda kuddiŋŋana but at least wabeewo cohesion eyo nti kale abaana basobola ogenda ne bamulabako eri ne bajja ne babeerako naye lwaki tebasobola mumulabako afuneyo wapangisa ewalala nga basobola ogenda ne babeerako naye ekyo nali sikirinaako buzibu kuba kati kasanda kyadimitinga
Nengamba nyamugamba nali ngendo musonyera bendagamba kati nga ngambe ebyokujjayo ebintu mu nnyumba nga kugamba ngaakoze buli kimu musajja tuyakola buli kimu tolo musonyiwa bwe ngendo musonyera wali wamu tikale omuntu mutadde naye nga nengamba sisobola kujjawo kiri ne mugamba Abdul sasobola kubeera nawe kati nokwennyala nkwenyinyala kati kukulaba ne Phat kugamba nga ndabye ddala sikyasobola nenga kye kyatata abaana biki gichunga njagala kisigalewo yenna mugamba abaana bange bo era nkiddamu tebali beera baganda b'abaana oyo si tebali ba buli muntu yeebuuza lwaki nkiwogera bwe nti oba lwaki ngamba ekyo mwebale nnyo tuli baganda nnyo omusaayi guba musaayi anti abantu beegumizaako omusaayi guba musaayi omwana yakikisigala kikakye era kino kigenda kola ki nze nabagamba abange tebalidda ekyo kyaggwa kati ate okitadde ku rekodi emitwe era mbiddamu ebintu bye nayogera tebanziikanga ewali Phat era bwe tebanziikangawo abaana bange tebalidda mu banga byewaanira tebalidda oba ndibamba soosa okufa mukutu wanange okujja nti okayanira mulambo agamba abantu abaana sibalabirira nze namuleka ewaka waliwo amayumba gange agalabirira abaana bange babuuze mayumba ameka gavaamu ssente meka agatasobola kweyadde omwana ttamu gabantu nti nawe lumuzi bbiri nenda amayumba gange alagamukaga neŋŋamba alayika yakubalira ebisenge mwe tusula enju mwe tuye tusula ne lumuzi ebbiri eziriwo bwe nawe emizigo mukaaga girabirira abaana ba awo nibamukulimba buli wonoolemu okukkiriza ekizibu kyo ogenda kulumwa ogenda kweyongera obulumi ate gwe ogenda okweyongera okwesuula mu buzibu zabantu bagenda bategekera dda izo nyumba z'abaana bange babuuze ziriwo mmeka era zivaamu ssente mmeka 3 mbu zigenda kuweereramu etawera mwana yadde ttamu 3 era besaagala kwogera naye abeere mugezi andeke byeweesiga byonna byokola byonna kino bakitandika olina missoni zo ndala nekigenda mu missoni endala nekikuzimbirira nekikulema okutegeera nze namugamba mukama amuyamba afuneyo omuntu ategeera kati eno mu famire bo mwamala ne mukkaanya ne mutegeera ne muganda wo biki ebyo ne mutegeeragana oba naye wamwesonyiwa mullo namwesonyiwa era mbadde ndaba mulabe jajja mu kika ne yeetonda nalaga nti bali simanya tabiriika bavuddemu omwana yakola biti nakola bitya ngomanya era omuntu abayagala ssente oli Abdul tena yaabwe akibanga bw'ayagadde wakiba sazaalawo omuntu ne bakusindikira ebintu ng'omuntu avuma mama w'omuntu avuma abantu ba famire yo nonyumirwa nnyo nawe n'obusindikira muganda wo amuvumye bw'ati namusindikira akoze bw'ati gwe ng'omuntu oba muno obwongo butene n'omusajja ono ddala ategeera oba gwe naye gwabisindikidde abakubazeemu amagezi gwe sazaalawe gwe wasindikidde ebintu ebivuma nnyazaalawo n'obamu naawe amagezi ye n'abeerawo ng'akola katemba we oyo agenda bazannyisa byayagala byonna biggweeyo naye nkulayirira matovu byonna obikola kati okyanyumirwa naye kigenda kukulumiriza kutuuka lw'olifa n'emagombe kikulumireyo abaana bo n'abazzukulu n'abaliddawo kyewakola kisigala ku likodi kintu kyokka kyenkakasa buli emboozi eno buli lwenjituulamu nenjiwuliriza nkakasa nti ensi eyina ebizibu era abantu abalina ebizibu gye bali kyava olaba oluusi batugamba nti omuntu be kind you may not know what someone is going through oluusi kyetaagisa wali oluusi wosanga omuntu n'ogamba wadde ndi mukambwe ntya kanzikakkanemu osanga you know someone is going through certain things so umuviira. But you can go and subscribe to her YouTube channel. It's the best way you can support her through these conversations. Bajita Queen Mother Promotions UG. It's her YouTube channel. You can go and check out the stories she's doing on there. Njagikuwaako nayo Nenga matopundeka muna sikwagaliza bibi msajja yo nali muwagala omuntu wakwagala jako mukwagala omuntu wakutajja ko mukutya
ziba byenkana percentage ebeera yenkana yawo naye kusabira nnyo naawe okifune wona okifuna tojja kufuna bulumi bwonninako kati Queen Mother abantu abaagala okwogera naawe funa counseling okusharinga naawe ebizibu bakola batya luli wasoma ennamba yo you okay with giving it out again it is 0704 190 122 0704 190 122 abo bonfuna ku Queen Mother Productions yo gitubaayo seva so taso omwoyo kutasiza emyoyo mingi abantu balina ebizibu ne mbigenda step by step nolanga omuntu alina kyafunye eri abokana n'abantu olina magato ojja kudda mukulaba ku baana nga mama yazaala abaana be olabanga myaka 4 biki ezo n'ensonga tuzibusizza abantu ba DNA simeta negaana maama akola bitya ebyonna munaye mukama yampa omukisa ebitongole byavaayo ne bigamba Queen Mother wawe wadde tugenda kutaasa abantu tugenda kukwasaganyizaako bwe tuti balawyers tubayina abasobola okubirawo ku nsonga ezo abasobola okukola DNA tubayina omuntu ayagala okufuna obwenkanya otukyali awo kati abo abannondoola abaagala okunsiranya tekigenda asoboka mpozi nga muli baganda ba Katonda babasawo seza mwe bagenda zirya bajja kuzirya tena kigenda kukyukako emboozi ebeera mpanvu nze nja kubeerawo okusoma mu komenti zammwe awo ndabe ekiki kye mutuuseeko ebintu si byangu naye katusabe ze kyenjagala okusaba okusinga and not just to her to everybody who is out there bino bisobola obbaawo omusajja ajja kukola ensobi very very hard times and omukyala it's understandable because men you can't have your guy and he's doing all of that and you know well the worst came to the west naye harmony y'abaana kati gwali eyo kabira kuwono nti kati yatuka ku mbeera egamba nti asobola n'okuba nti alina ejjambiya asobola okwejjawo a 15 or 16 year old it really doesn't rhyme well era counselors abasobola oyamba ku mwana oyo please reach out to Mama Queen you can get to me nenkuwa ennamba y'omukyalo ono n'oyogera naye naye abazadde ffenna abali eyo nti buli lwe kigaana wabaawo okusika omuguwa sooka olowooze nnyo ku baana cohesion yeno eri wano there are so many things that can happen but how do we okuwumbawumba ate ekyo kirina kutandikira ku sayidi y'oli anyigiriza kati awo wano njogera na Abdul nti kati gesture yeesooka nina message yo wano ya birthday bagimpadde eya wano ng'ogamba wakkiriza wakola ensobi bakusonyiwe naye tekirina kukoma wano kati sooka oleeteyo fiizi oleeteyo fiizi okitegeera bw'oleetayo fiizi ya taamu ejja requirements biki noono naye atuuka kugaa naffe tugenda okujja wano ogamba nti nedda nga tulina we tutandikira naye kati njagala okuwolereza neesirabawo kuba biri byabaawo byo byabaawo ono n'akufiisa n'ofa naye leetayo fiizi leetayo muweerezeyo $5,000 nti abaana balyeko vidiyo etuuse genda olabirira genda olabe ku baana tolaba kati naawe abo omutima osanga mu mwaka gumu 2-3 muyinza okuba muzeemu okwepiica ekituga kitambudde yes ono maama w'abaana lwakuba baba Abdul oli musajja ze kuwa respect maximum respect lwakuba ti nange ndi musajja nyinza okukikola tewali bagamba nti nga tonajjajinga musajja munno olina okulowooza nti naawe oli musajja naye as you begin you know ekituufu kiri nti as you grow older you need to begin the journey of reconciliation and if the door is still open through your kids work on it bawe fees you don't have to inform omukyalo oli nti ngenda kuwa baana fees ono muweerezeeyo kale basasula ku masimu bintu bya ssemu tulawakawo ng'oteeka ku ssomero ekinetagisa kumpa ebyo wamma nagamba sigenda mukaka walibeera wonajjukira nti yabazaala era taddeeyo n'abamma abaana abasigadde school fees esooka yebadde appreciate nga kyenkola ku baana balina abangi tasobola balabirira byagala nti nasente zange simanyi ekola biki tasobola balabirira bonna era bakazi ba abali eyo wabanga bama school fees nga mulowooza nti naziwadde Mama Queen no kwata fees oziwa abaana esanga bintu byamumenya namuswaza ana tv yagendako nga bagenda ozannya ebintu n'alajana balinda bankubira ssemu musajja ali wano abawa sente nti muzirye tagala mubizage baleme bizanya baleme kubizanya
gwoswala gwosindikiriza okola bestandikoze kati ate nengamba takiyagala kale ekyo kankireke mu TikTok zange bahaddeyo baziripotinga bweteka ekifaananyi kyabwe ekiyoba kya Phat mbunga ziraga nti nno za violence mbi biki singa njagala bikola nga njagala kubalemesa oba kubateekako fujjo naliguddewo accounts ez'enjawulo nesina budde bwebyo nalibadde bannamawulire mmanyi bangi balibadde buli omwa naye ngende ngamba bambi tabyagala kamuleke abeere n'emirembe ate mwe muntinkuula nze naye kwagaliza mirembe nakushawa nsiimye yali yaŋŋamba until next time mubeere bulungi mweraba